Tukwaniriza nnyo omulungi eyeekuumidde ku mrutv akadde ka poko news agakusomera nze Nabulya Barbara. Gino gy'emitwe emikulu. COVID-19 atuze abasoba mu 4 e Brazil. Abayise obukunye Dubai bazziddwayo mu nsi gye bava. Kim Kardashian kati yeegasse ku lubu lw'aba Kim Kardashian yeegasse ku lubu lw'abagagga mu America. Omuzannyi wa firimu mu Hollywood ow'erinnya akwatiddwa. E Brazil endwadde ya ssennyiga omukambwe yeeyongedde. Nalulungi w'e Sri Lanka asuze mu mbuzi ekogga. Katufune amawulire mu bujjuvu. Pushpika de Silva abadde yakawangula y'obwannalulungi mu Sri Lanka yakubiddwa munne Julie. Ono nga ensonga gy'awa agamba nti empaka zino zeetabibwamu bakyala bafumbo bokka ate nga Pushpika abadde yanoba. Katufune ebisingawo okuva ewa musasi waffe Waswa Emmanuel. Nalulungi w'e Sri Lanka asuze mu mbuzi ekogga oluvannyuma lw'okukubwa munne bwe babadde bavuganya mu mpaka zino. Pushpika de Silva abadde yakawangula obwannalulungi yakubiddwa munne Julie abadde n'engule eno ng'ateekeddwa okugimwambaza n'agaana okumwambaza nga yagamba nti omukyala ono Pushpika yagobwa dda ewa bbaawe era tateekeddwa kwambala ngule eno. Engule zino zeetabwamu bakyala bafumbo bokka era ekyakubizza de Silva munne agamba nti yalimbye nti akyali mu bufumbo ng'ate yanobayo dda. Pushpika de Silva oluvannyuma yayogeddeko ne bannamawulire n'akakasa nti yayawukana n'omusajja so si nti yanobayo era tewali tteeka limugaana okutaba mu mpaka zino. Ayongeddeko nti wakola ekisoboka kyonna okusobola okufuna obuwanguzi bwe nti era n'engule mwambazibwe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga lya Sri Lanka Ajith Rohana agamba nti poliisi yegenze mu maaso n'okukwata abalala bonna ababadde mu kikolwa ky'effujjo lino nga mu bano mulimu omukyala Caroline Julie ne munne Chula Padmendra. Ono yayongeddeko nti Mrs. Julie n'akulira abategesi b'empaka zino Chadmal Jayasinje baatwaliddwa mu kkooti okubuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo ku lunaku olwokuna. Julie ne Chula Padmendra baateereddwa kakalu ka kkooti era nga baakuddizibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka guno. Ndi Waswa Emmanuel. Hot Wheels ngono ku stage yeeyita Zack Ayare afeze bakama be abateeka ssente mu firimu nga balimbalimba okubawa amagoba agasingawo. Ekitongole ekya FBI bambega be bamukutte era n'atwalibwa mu kkooti eno nga gye yasaliddwa omusango ogw'okusiba emyaka 2. Katufune ebisingawo okuva ewa musasi waffe Emmanuel Waswa. Omuzannyi wa firimu mu Hollywood ow'erinnya akwatiddwa n'aggalirwa lwa kufeera obukadde bwa $69. Hot Wheels nga ku stage amanyiddwa nga Zack Ayare yafeze bakama be abateeka ssente mu firimu ng'abalimbelimbye okubaddizaamu amagoba agawerako ekintu ekitabadde kituufu. Ekitongole ky'abambega ekya FBI kye kyakutte Zack Ayare
n'atwalibwa mu mbuga gye yasaliddwa ekibonerezo kya kusibwa emyaka 20. Ono nga avunaanibwa okukozesa ssente z'abakama be mu by'okwejalabya nga muno mulimu engendo ez'ekyeyonoonere, okugenda e Las Vegas, okulya ssente, okupangisa ennyonyi ez'obwannannyini, okugula emmotoka ez'obuwanana bw'ensimbi ssaako n'okugula amaka k'okomya amaaso mu Los Angeles. Nga gano gaawemmenta obukadde bwa $57. Mwami Hot Wheels nga amanyiddwa nnyo nga Zach Ayare abadde teyeetabangako mu firimu za bbeeyi nnyo okuggyako firimu ya Fury eyafuluma mu mwaka gwa 2014 era nga mu eno firimu yazannyanga Brad Pitt. Okusinziira ku munnamateeka we ayitibwa Anthony Pacheco yagaanye okubaako kyayogera bwe yabuuziddwa bannamawulire ab'enjawulo ku nsonga za munywanyi we Zach Ayare. Ku lwa mrutv nze Buwaswa Emmanuel. E Brazil amalwaliro gajjudde abantu abalinze okujjanjabibwa ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe ekya coronavirus. President Jair Bolsonaro yagaanye okuzza abantu mu muggalo ng'agamba nti takyalina mmere ya kubaliisa. Katufune ebisingawo okuva ew'omusasi waffe Waswa Emmanuel. Endwadde ya ssenyiga omukambwe mu ggwanga lya Brazil eyongedde okweriisa enkuuli nga kati abantu 10,000 be bafa buli lunaku. Amalwaliro gajjudde abantu abalinze okujjanjabwa ate ng'ebikozesebwa tewakyali omuli omukka ogweyambisibwa mu kussa ogwa oxygen wamu n'ebirala ebikozesebwa. Okusinziira ku President Jair Bolsonaro yagaanye okuzzaayo abantu mu muggalo ng'agamba nti takyalina kyataasa kubanga takyalina mmere yakuliisa abantu nga bali mu muggalo wadde ssente ezinaabalabirira. President Bolsonaro ayongeddeko nti okuzza abantu mu muggalo tekyonoonye byanfuna bya ggwanga kitalo nti era kikambwe nnyo n'okusinga ekirwadde kya ssenyiga Amawugwe. Yayogeddeko ne bannamawulire wabweru amaka g'obwa pulezidenti yawakanyiza eky'okuzza abantu mu muggalo wabula bwe yabuuziddwa ku muwendo gw'abantu abafa buli lunaku yayanukudde kwekyo. Eggwanga lya Brazil lyakafiirwa abantu abasoma mu 35,000 mu 2,000 nga lino ly'eryokubiri nga liddirira Amerika eyakafiirwa abantu 55,000. Eggwanga lya Brazil lyakafuna abalwadde obukadde 13 kitadde ensi yonna ku bunkenke. Okusinziira ku Dr. Miguel Nicoleus agamba nti Brazil bw'etayambibwa ku kulwanyisa kirwadde kino ensi yonna ebeera eri mu katyabaga ak'okufuna ekirwadde kino buto. Ku lwa mrutv ndi Waswa Emmanuel. Soba mu bine Brazil wakakasiddwa okufa ekirwadde ekyefaanaanyiriza coronavirus mu ssaawa 24 eziyise. Kigambibwa nti guno bwe muwendo ogukyasinze obunene ogw'abantu abafudde ekirwadde kino bukyanga kibalukawo mu ggwanga eryo. Katufune ebisingawo okuva ew'omusasi waffe Sendawula Francis. Ebifo ebijjanjabibwamu kati bibooze era nga abalwadde bakyagenda mu maaso n'okufiira ku mbalaza. Ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga lya Brazil kisanze akaseera akazibu era nga we twogerera kiri ku njegoyego ya kusaanawo. Omuwendo gw'abafudde korona kati gulinnye okutuukira ddala ku bantu 33,700 era nga we twogerera Brazil kati yeddiridde Amerika. Yadde nga guno guli gutyo, Pulezidenti Jair akyakalambidde okuteekawo ebiragiro ebigobererwa okusobola okulinnya ekirwadde kino ku nfeete. E Dubai bakagwa ensonyi 12 bazziddwa mu nsi gye baava lwa kunaawuka ne bataayaaya ko n'okwekubisa ebifaananyi nga bali bute nga bwe babisindika ku mitimbagano.
katufune ebisingawo okuva ewa musasi waffe Sendawula Francis. Ku bano 11 bava mu ggwanga erya Ukraine ko n'omu ng'ava mu ggwanga erya Russia. Bano be bazziddwa ewaabwe oluvannyuma lw'okutawayiza ku mbalaza zaabwe ko n'okwekuba obufaananyi nga bwe babukasuka ku mitimbagano. Omusango gw'engeri ng'eyo singa gubeera ngukusse mu vvi, omuntu asibwa emyezi 6 beddu mu nkomyo ko n'okuwa engassi ya $50,000 eza dola ya Amerika. Omumerika Kim Kardashian akakasiddwa mu lubu lw'abagagga mu America era nga kati wetwogerera bino y'omu ku bantu ensimbi be zikyasinze okuyitaba mu ggwanga eryo. Katufune ebisingawo okuva ewa musasi waffe Sendawula Francis. Kino kyeddiridde omukyalo ono okubanga amakubo g'emwajja ensimbi gagazira ekitenkanika. Kuno kuliko ssente zaafuna ku mitimbagano, okutunda ebizigo, okutunda engoye, okukutula ddiiru ko n'ebirala bingi nnyo. Era nga kati wetwogerera azitowa akawumbi kalamba n'obukadde 720 obwa dola za Amerika. Ago ge gabadde amawulire gaffe wano ku Poko News. Teweerabira okutugoberera ku Facebook, YouTube, Twitter nga mrutv. Nze Nabulya Barbara.